Yes, Lord. Check 1 2 microphone. Jesus is Lord. Kama ibazwe omulungi alamusizaako nnyo nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeddala omulamu. Bono gyaffe ababeera okumpi newala tubalamusizaako nnyo mwenna mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, tukkiriza nti Mukama abakuumye bulungi. Tukwaniriza nate mu programu yaffe eno ennungi amaaso ku kanisa wano ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel. Otutunulira topic yaffe egamba nti ebiwundu by'omutima. Ebiwundu by'omutima. Aze agoberera nzikiriza nti wano tutuuse episode ya 4. Nzikiriza nti olina kyotegeera ku kye bayita ekiwundu ky'omutima. Era lwaki ebiwundu bino weebiri. Mukama yebazibwe nnyo ampuliriza omulungi. Katukomewo. Kama ibazibwe nate njagala kwaniriza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Tukkiriza nti Mukama atuwadde omukisa okumuweereza era atuwadde ekisa okuweereza eri obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Azagoberera tukujjukiza gwe yakatwegattako. Tutunulira ebiwundu by'omutima nga tuva mu lubereberye 3:18. Nkujjukiza eddakiika ntono nnyo tugende mu maaso ne episode y'olwaleero eyinza okuba nga yesembayo. Kama yibazibwe. Katonda atonda omuntu n'amuteeka mu lusuku. Gamba oyo nti olusuku. Bw'amuteeka mu lusuku omuntu ayonoona. Eva ayonoona, ekibi ne kibalirwa ku Adamu. Wanjitukaddemu. Eva ayonoona, ekibi ne kijja ne kibalirwa ku Adamu. Olw'ensonga nti Adamu yagayalirirwa kyalo ono. Bamaliriza Katonda abanoonya. Mukoze eki? Abantu bano buli omu atandika okwekwasa munne. Adamu agamba omukazi gwe wampa yaleese bino. Akakati omukazi naye agamba nti omusota gwe gwansenjesenzi. Then Katonda nanyigira abantu bano kubanga bava ku ndagaano gye baali bakoze. Katonda nayawukana nabo. In fact be badduka maaso ga Katonda. Kama yibazibwe. Bwayawulira kye twasomesa ekyayitibwa okufa kyeki. Otegeera ekintu kino omuntu bwayawukana ne Katonda kitegeeza ki? Amiina. Era omuntu bwayawukana n'omubiri kitegeeza ki? Haleluya. Tuli fenna. So Katonda yasigala gy'agoba omuntu, yasigala gy'alondoola omuntu ng'ayagala kumanya omuntu ono akoze atya okuzza obulamu bwe, okuzza enkolagana ye n'omuntu. Katonda kyava akolimira ensi n'ebirimu. Katonda akwata amaggwa n'amatovu n'agasiteeka mu nsi. Mujjukire teyagateeka mu nnimiro mu lusuku
yagateeka mu nsi. Lwaki? Mbajjukiza nti yagateeka mu nsi omuntu gasobole okumufumita afune ekiwundu ekyo. Wangi afune ekiwundu ekyo oluvannyuma Mukama nga kye kiddukiro asobolera okudduka ngadde eri Mukama. Tetwogera ku ebyo Sitaani byakola. Effujjo lya Sitaani tulimanyi, naye ate si buli kijja nti kiva eri Sitaani, si buli ndwadde ejja nti eva eri Sitaani. Katonda ayogera nti siribateekako ndwadde ze nateeka ku Bamisiri. Wangi endwadde zonna ezaali mu Misiri, ebitu byonna ebyaliyo ebyali binyigiriza Abamisiri nga n'Abayisirayiri mwebali gye bali, naye tebiva eri Sitaani. So si buli kijja ekibi ku bulamu bwo nti Sitaani. Kama yeebazibwe. So olina okubeera nga naawe awo weetegereza kiki ekiri mabega w'ekintu kino. Kama yeebazibwe. Katonda alina amaggwa ge yeetegeera mu nsi ng'ayagala kunoonya muntu. Kama yeebazibwe. Tulaba Mukama waffe Yesu Kristo mu Matayo 11 yasigala agamba, Matayo 11:26 paka 3, agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Lwaki abayita? Kubanga amanyi amaggwa g'abafumita Katonda ge yasimba mu nsi. Katonda yakasuka amaggwa mu nsi n'amatovu gakufumite ebigere, gakufumite ku mutima. Omutima ogwo bagusibe plasta, omutima ogwo guyike omusaayi, omutima ogwo guyulikemu, nga yeyeka asobola okuzzaawo omutima ogumenyese. Mukama yeebazibwe nnyo. Tuli ffenna Samwiri ekisooka, Samwiri, ekitabo kya Samwiri essuula esooka n'olunya olusookerako ddala we tugenda. Tumaliriza ne episode eno tukwate ku kintu ekirala Mukama nga wanaaba atusobozesezza. Samwiri ekisooka osobola okusoma essuula esooka oba ey'okubiri. Olw'obudde katugende ku ey'okubiri. Waliwo omusajja oyo gwe boogerako waggulu mu lunya olusooka ayayitibwanga Erukaana. Erukaana ono yali alina abakyala baali babiri. Kama yeebazibwe. Yali alina abakazi baali babiri. Erinnya lye yali asooka yali Kaana, n'omulala ng'ayitibwa Penina. Naye Bayibuli esomesa nti Penina yali alina abaana, naye nga Kaana talina baana. Kama yeebazibwe. Omusajja ono Erukaana, Erukaana Bayibuli tusomesa mu Samwiri ekisooka olunya olwokusatu, 1 Samuel chapter 1 verse 3. Awo omusajja oyo yavanga mu kyalo kye buli mwaka n'alinnyo okusinza n'okuweerayo mu Siiro saddaaka eri Mukama ow'eggye. Ne batabani ba Eri bombi, Ofuni ne Finekaasi, bakabona eri Mukama baali eyo. Awo olunaku bwe lwatuuka, Erukaana bwe yaweerayo saddaaka n'awa emigabo Penina mukazi we ne batabani be ne bawala be, naye n'awa Kaana emigabo 2. Lwaki? Kuli ku Samwiri ekisooka ssuula esooka olunya lwa 5. Bayibuli esomesa naye n'awa Kaana emigabo 2. Lwaki? Kubanga yamwagala Kaana, naye Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Awo we tuli. Gamba munno ligwa. Katonda yali yaggalira olubuto
lwakaana. Gamba munno eriggwa ku mutima ng'oli tazaala. Mukama yibazibwe. Katonda asobola okugalira olubuto lw'omuntu. Iye akikola. Lwaki? Ayagala omuntu asigale ng'akyanoonya Katonda, asigale ng'akyafukamira ng'akaaba, Mukama, Mukama laba kino, Mukama laba kino. Agamba nti munsabe nze Katonda atamma, mbawa amagezi yenna aweebuuse. Kitegeeza amanyi waliwo aweebuuse mu magezi ayeetaaga amagezi. Ani agaba amagezi? Mukama. So akugamba nti jangu, 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 jangu. Ayogera eri mu Isaaya n'agamba nti jangu gyendi, mujje gyendi mwenna, ne bw'oba olina ebibi jangu tuteese fembi, ne biba bitwakadde agamba nze ngenda kubirongoosa. Kati yasimba amatovu n'amaggwa mu nsi nga kakodyo ke, katego ke wodde. Omuntu ogenda okukkiriza Yesu okubuulirwa enjiri, muli oba owulidde eriggwa nga likufumise ku mutima n'osalawo gambe nedda, kaŋŋende eri Yesu, kaŋŋende eri Mukama. Kristo yagamba mmwe abakooye abazitoowereddwa mmwe benjagala. Tayagala batakooye. Tayagala batakooye. Era kyova olaba bwe bagamba nti amala kwenda, amala kubba, amala kola bibi n'alyoka alokoka. Ye abo bayagala ng'akooye obubbi, akooye obwenzi, n'asalawo n'agamba nti nze ekiddukiro kyokka kiri eri Mukama yekka y'ayamba. Abo bayagala. Sitaani asobola okukola effujjo erifaanaganako bwe lityo. Iye byonna akoppa bikoppe. Byonna akoppa bikoppe. Byonna akoppa bikoppe. Sitaani asobola okutuula ku nnabaana y'omukazi n'agaana okuzaala. Iye akisobolera ddala, nkiddamu, akisobolera ddala. Kubanga abikoppa eri. Abikoppa eri naye n'asimba amaggwa ge mu nsi. Kyova olaba nti era waliyo era abagenda mu masabo ne baddukira mu masabo, eriggwa ne limufumita ku mutima n'akola ekintu kimu, nze ekimponya wano kugenda wajjajja Mandwa. Ne bagenda wajjajja Mandwa bafune okubeerwa. Naye ate ffe Bayibuli esomesa etya nti ffe okubeerawo kwaffe kuli eri Mukama. Njagala kujjukiza omukyalo ono ayitibwa Kaana nga bamusekerera, nga bamuyimbirira, tozaala, tozaala ggwe, ojjuza tooyi. Omusajja ono yali alina abakyala babiri, kubanga edda omukyalo ono waataazaalanga nga bamuteekako omukyalo omulala azaala. Mukama yebazibwe. Aleluya. Nga bw'olengera Saala ne Hagali bamuteekako omukyalo omulala okusobola okulabika nti akola ki? Azaalira oli. So it happens, and it happened in the Old Testament. Kati Samwiri ekisooka, olunya olusooka tuli ku lwa 9. Awo Kaana n'agolokoka nga bamaze okulya mu Siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awali omufuubeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama. Olw'ekkumi, n'omwoyo gwe gwali nga gumuluma, n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Ani oyo? Kaana.
akaaba n'akulukusa amaziga. Bayibuli esomesa ng'omwoyo gwe n'omwoyo gwe gwali nga gumuluma. Gamba muno ekiwundu eky'omutima. Ng'alina ekiwundu, ng'awulira obulamu bugenda, ng'awulira aweddewo. Bamusekerera. Ololabye abakyala ku mizigo nga basekerera bakyala bannaabwe, basekerera mukyala munnaabwe, talina bwali, tazaala, ali awo alya buli mmere, ne bamusekerera. Bwe batwe basekereranga Penina. Kaana. Omwoyo gwe nga guliko amaziga. Gamba muno ekiwundu ky'omutima. Kiki kye yakola? Ne yeeyama obweyamo n'ayogera nti, ayi Mukama ow'eggye, bw'oliba ng'ontunuulidde ennaku omuzaana wo z'alabye, wangi ennaku gamba muno kiwundu umutima ekiwunya kivunze. Bamusazeesaze omutima guyiika ne yeeyama amaaso ga Mukama n'akola obweyamo nti, ssebo wuliriza, bw'oliba ng'ontunuddemu. Kikino Katonda kyayagala akutega eriggwa. Yatega amaggwa mu nsi gakufumite gakole ebiwundu ku mutima y'omuntu w'oli ow'omunda, otuulemu ebiwundu. Nga kiki kyayagala? Ayagala gwe odduke gy'ali akuwonye, kubanga ye yennyini yawonya. Kaana akola obweyamo agamba nti naye gwe Katonda wajje, gwe Katonda w'eggye, gwe Katonda omulamu, singa ononzijukira n'oteerabira muzaana wo, naye n'owo muzaana wo omwana ow'obulenzi. Yalina street, njagala mwana wa bulenzi. Awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe, so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe. Agamba ani? Agamba Mukama, njagala mwana, olubuto lwange lwaggalirwa, gwe waluggala, njagala mwana. Mukama yebazibwe nnyo. Kaana akola obweyamo agamba Mukama, neetaaga omwana, njagala mwana. Bannange bansekeredde ekimala, bansekeredde, sibitegeera. Njagala mbeere nga bakyala bannange. Yagenda maaso ga Mukama nga bw'otunula mu nsi eri abantu, nga bw'abeera mu mbeera efaanaganako bw'etyo, ate agenda kuddukira ewa kibuka omumbaale. Njagala mwana, njagala magezi. Edda twabeeranga ku ssomero, naye ng'abaana abasiru bajja ne batula naffe abaana abagezi. Ngamba bali abataabeeranga na magezi mu kiraasi, akugera bwebase ku ntebe osuluse bw'otyo omutwe, n'akwata engalo n'azikolamu engeri y'akakopo, n'atandika okusena amagezi nti, va muno magezi, va muno dde muno, va muno dda muno, va muno dda muno. Nakyo ekimusumbuwa, tategeera bintu, ayagala magezi. Abamu ssebo nga babeera n'obuti nga baba waziirizi za magezi. Amagezi talina, yeetaaga magezi ayite ebigezo. Twamuleka mu kiraasi ne tugenda mu ndala ne bamusangawo banne naye ng'ali awo. Kyo kimubulako, alina kyaweebuuka. Ekyo kyaweebuuka kyakugamba eri, jangu erinze, ekyo nkikuwa.
sikulwise eyo yamala afunye omwana yamala afunye ezzadde simwe mwava evvubuka eddene eriyitibwa li Samwiri lwe twogerako Samwiri gwe tunyumyako bali abaana booli tetubamanyi tetuddangamu na kubawulira twakoma kubamanya manya gaabwe ne kaasi naye ono n'azaala nabbi yagenda maaso ga Katonda n'agwa maaso ga Katonda. Njagala kutegeeza eryo eriggwa eriri ku mutima Katonda yekka yalisobola. Nziramu eriggwa eriri ku mutima Katonda yekka yalisobola. Omutima ogwo nga guyiika Katonda yekka yagusobola. Wangi tukaddemu ffena omutima ogwo guyiika ng'ennaku ekuli bubi owulira ojjudde owulira tokyabisobola Katonda yekka yasobolera ddala omutima ogwo gukwatako teri mulala. Lwaki? Kubanga ye endwadde ez'omutima ezo yazisobola yasobola okujjanjaba endwadde ez'omutima. Bayibuli esomesa mu Zabbuli 10 tunatera okumaliriza. Zabbuli 10:26 n'olunya olusooka. Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni. Wangi obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abo abaloota. Akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba. Ne balyoka boogera mu mawanga nti Mukama abakoledde ebikulu. Wangi nti Mukama abakoledde ebikulu. Ozze nate obusibe bwaffe ayi Mukama n'emigga mu bukiika obwa ddyo. Olwokutaano n'olwomukaaga lwe lusinga okumpomera. Abaasiga nga bakaaba amaziga. Wangi abaasiga nga bakaaba amaziga. Gamba munno nti eriggwa ku mutima Bayibuli esomesa bali kungula nga basanyuka. Newankubadde nga yagenda ng'akaaba ng'atwala ensigo alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye. Gamba munno amaggwa geetoolola buli wamu. Buli wogenda maggwa, buli wogenda liggwa, buli wogenda liggwa. Everywhere you go. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Eriggwa nga lyakufumise otandika okutambula nga si gwatambula. Olibeera ng'omwana alina envunza mu bigere abatafunanga ku nvunza mu bigere abaakulira mu bibuga mu mwesiimye naye abaliko mu byalo envunza nga ziruma. Weerumye leero ne batundulawo enkera ne waddawo endala. Waliwo abaana envunza bwe zaalumanga nga ne ku bukowekowe ku maaso nga zimuluma. Ng'atambula ebigere nga byeyawudde. Ebigere ne byeyawulira ddala nga tebijja mu ngatto. Yandibadde ayambala sayizi 4 ng'ayambala sayizi 6. Lwaki? Nti ebigere byagaziwa nga kyabyabya takiti ng'ekigere kiringa capati. Kubanga nvunza zaamuluma. Waliwo abantu abali eyo ng'omutima gwayulika, ng'omutima gwakoowa, ng'omutima guyiika amaziga buli lunaku ng'okaaba amaziga. Nziza okutegeeza Katonda yekka yasobola okuzibawo awo, yekka yasobola okuteekawo plasita awo, ye yekka asobola okuteekawo
ekipaapi ekyo n'oddamu amaanyi. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Zabbuli 137 okumpi n'emigga gy'e Babuloni twatuula wansi, ewaawo ne tukaaba amaziga bwe twajjukira Sayuuni. Gamba munno effumu ku mutima. Twakaaba bwe twajjukira Sayuuni. Ku miti gye wakati mu kyo ne tuwanika ennanga zaffe, kubanga abaatutwala mu busibe baatulagira eyo okuyimba, n'abaatunyaga baatulagira okuseka nti mutuyimbireko ku nnyimba za Sayuuni. Wuliriza ebiwundu ku mutima. Zabbuli 137 olunya olwokuna. Tunayimba nga tutya oluyimba lwa Mukama mu nsi etali yaffe. Tunayimba tutya oluyimba lwa Mukama mu nsi etali yaffe. Basajja mmwe mutuleke. Olwokutaano, bwe nakwerabiranga gwe Yerusaalemi omukono gwange ogwa ddyo, gwerabiranga amagezi gaagwo. Olulimi lwange lwegattanga n'ekibuno kyange bwe sijjukirenga. Bwe saagalanga Yerusaalemi kusinga essanyu lyange ekkulu. Ojjukire ayi Mukama ku baana ba Edomu olunaku olw'e Yerusaalemi abayogera nti kisuule kisuule era n'emisingi gyakyo. Gwe omuwala w'e Babuloni agenda okuzikirizibwa, aliba n'omukisa oyo aliwalana ggwe, alikuwalana ggwe nga bwe wakola, nga bwe watukola ffe. Aliba n'omukisa oyo alikwata abaana b'abato, alibakasuka ku jjinja. Bino byonna babyogera olw'obusungu, nga balina ekintu ku mutima ekibanyiga. Baabayimbisa ennyimba za Mukama mu nsi etali yaabwe. Gamba munno liggwa okumpi n'emigga gya Babuloni twatuula ne tukaaba amaziga bwe twajjukira Sayuuni. Oh my God. Njagala kutegeeza Katonda yekka yasobola okuwonya omutima ogumenyese, omutima oguyulise. Katonda yekka yasobola. Katonda yekka yasobola. Njagala kujjukiza Katonda alina amaggwa mu nsi ge yateekamu ng'ayagala omuntu adduke adde eri Mukama. Naye ate era sitira omuntu waliwo era amaggwa gaafuna nga gava eri Sitaani n'adduka nga adde eri Sitaani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Njagala kusabira nga tumaliriza. Katonda ow'ekisa akunsisinkanire eribadde zziga ku mutima gwo. Katonda alikyuse ofune essanyu omukazi gwe. Katonda akusaasire nga Babiri bw'esomesa mu Isaaya 61 tyatufuseeko amafuta kuwulira ebigambo ebirungi n'okunyiga abo abalina ebiwundu ku mutima. Katonda akusisinkane anyiga ekiwundu ekyo ewabadde amaziga. Mukama ateekewo essanyu. Njagala kujjukiza nti obuddukiro bwonna
buli eri Mukama, tebuli eri mwana wa muntu, kubanga yawonya endwadde zonna ez'omwoyo. Nzikiriza nkusibule, tetusobola kubimalayo byonna, wabula oba olina ekibuuzo agala tusabeko ffenna, wandyagadde tweyongereyo kwogera ebigambo bino. Tugenda kuterawo link wansi awo, tusobola okutusinkana ku fellowship yaffe etukuŋŋaanira WhatsApp platform, n'oyogerako naffe ne tunyumya ebigambo ebirungi ne twezzaamu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Akunjagalire Mukama, njagala kusibula kino bye bye. Obadde ne muweereza wa Mukama, omuddu wa Kristo Nicholas. Mbatumiddeko nnyo mwenna mikwano gyaffe abali ku platform wano, muli bangi nnyo sisobola kubamalayo bannange. Waninda Rose, Mukama akikubalire, oba mbatumireko, mulaba mutya? Princess Agnes Uganda, sinza kwerabira, yala kutegeeza nti Mukama mulungi nnyo. Kemirembe Esther, ogamba otya? Mukama yebazibwe. Nakate Aneti, muli bangi nnyo bwe buzibu, nyinza obutabamalayo. Waliwo mami waffe ayitibwa Favor, ali awo UK, tukutumiddeko nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Ba administrator bannange, Mukama bampeera omukisa. Waliwo Florence Namiro, Nantongo Sharifa, bannange Mukama nga mulungi. Nasaka Stella, bannange muli bangi nnyo sisobola bamalayo, nange ndi muntu kyomukimanyi. Ba administrator ba Just Gospel Fellowship Center Meridius nkutumiddeko nnyo, nti oli bulungi nnyo. Ba administrators bannange, Mukama banjagalire, Mukama banjagalire. Sister waffe Sylvia, waliyo Sharon, waliyo Gladys, Mukama banjagalire. Mwereza Mukama omusumba Ranyaga, Mukama akikubalire. Mwebale kuweereza Katonda, tuli basanyufu nnyo olw'obuweereza bwammwe. Tukkiriza Katonda, tugenda ku step eddako mu maanyi ag'Omwoyo right now. Njagala nkugambe nti Mukama akunkumire, tuliddamu nate ng'ayagadde. Bye bane, muli bangi nnyo sisobola kubamalayo, naye mwenna mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Abankumire Mukama. Bye. Sawana mozi chakenaku Sasa sabalabe bange tata Yesala yange Chibasa sachimala Chechisela nse